Bannaye nze ndi mukyala w'ekigambo kyange era ensonga lwaki nti ekitu kyange kimbeera neeyamye mu kamera akiteekamu nga we nabagamba nti senga w'abaana siina ngeri gye ngenda muyambamu nti oba nkwate abaana mbatwale oba nkwate ssente cash nzimuwe banange nange ndi kaana kambaata. Senga w'abaana Madam Rosette anaye tweyanza jo wahaiza n'okuba nga atandise okugiragiramu okuba kati kasanyukamuko kasanyukamu omanyi okuva mu mbeera ey'okubogolera buli tujja gikolako nayo okuva mu mbeera ey'okubogolera ng'okyungibwa bukyungibwa olinga muddu abaana babadde badduse nga w'abaana bannaye kambeebaze tweyanziza Madam Rosette webale tuukiriza weeyamu bwe weeyama banange tweyanzeege era neebaza abantu mwenna abagoberera Nyondo Media mwenna abatulabye okuva we twatandika emboozi eno paka we tutuuse kati mwenna abatulabye mbeebaza okuba nga mubadde mwagala okumanya ki kye tuzzaako ki ekituuseewo. Madam Rosette atuleetedde package yonna nga bwe yagyeyama bannange bibino ndowooza mubiraba byonna bituleetedde wano we wali ka bizinesi kange kenkolera we wano wenkolera Madam Rosette si wabi naye obalekubeera mukyala mukozi olabadde oyinamuko ebintu ebibulamu naye bana bakuwagidde bukimu kijja kukola ki nange okwebaza bagoberezi baffe banange batuma peza ne mu video mwana akoleza ka video nga bwakaba amaziga munange mwebale senga mutwebalize abana bali emotional nnyo nga bana bakwata zi video bakuweereza zi video bakaba amaziga so buli muzadde yenna kimukwatako oba omuntu yenna nga yatondwa nga alinamu ak'obuntu nga muntu nga alina ak'obuntu okuleka mpozi nga nawe olinga omukyalo oli ng'omutima gwaguba eriyo abana banga bya bulijjo nga n'olusi byakola nagamba kali wali nagamba ebyo binkwatirako wa naye omuntu yenna nzijala nkubule ku myaka natonda abantu abalina emitima emibi n'emirungi emitima ejulumirirwa n'egitalumirirwa story ne yakwata ku bantu bangi nnyo bwe mugakubuza ki ekiddako Rosette tuzaako ki bera tubakola tutya tuzaako ki nange nzijebe eyungeko tulumba omukazi tuzaako ki ababawa amagezi n'ababawa amagezi abateesa ne bateesa kwegamba nga kibakutteko olina kweza voice naye ng'akaaba amaziga ng'akaaba ng'owulira nti obulamu bubira ddala ku mutima okitegeera kati beba abantu abalumiriddwa naye ng'awulira afa obulumi naye nga n'abakaabira tabamanyi anti Madam Rosette ebintu bino olumu bwe bitutuukako naawe olowoozaamu wata nga nvudde mulamu bw'ensi nga naawe oli muzadde n'obuuza owwo gwe agenda kusigala atya era agenda kusigala wa kasobeera nga naawe oli muzadde kati bw'oba okyali mulamu awo wooterayo omutima ng'omuzadde n'okola ky'oteekeddwa okukola naye nga baneekoowoola abantu mwenna abatulaba kubanga programu eno teriimu kusabiriza olw'okuba teriimu kusabiriza ku social media ku mikutu kwonna kati mbadde nsaba mujje mutuyambe mutuwagire bamaama bataata kuba muno mulimu n'ebyabaani n'ebyabakyala n'ebyabaana byonna mwebiri bane mujje mutuwagire mugule ebintu byaffe bineeno tusobole okufunamu akasente omwana ono mbadde njagala mutwala ayige enviiri era nga we nabagamba lwiki bansaba emitwalo 8 singa abaana kakusalemu ekirimi waliwo yabadde era nawadde enamba yo asaba abaana mu vidiyo bamuwe waliwo omulala yagamba muwe omulenzi abamu bagamba basaba muwala era bunda bansaba Rosette mumpume ne bagamba nange senga w'abaana zisibalinaako buki buyinza senga w'abaana era bwenda byakingamba ngamba Madam Rosette abantu abankubidde gye bali nga bambuza ku ky'abaana bano ne Madam Rosette nga sikulimba abaana bano babonaabonedde nnyo ewa muka kitaabwe babonyeebonye olaba babonaabonedde mu nnyumba ya kitaabwe nga kitaabwe mwali Madam Rosette gw'olooza omutima ngujja wange ate muwadde omuntu omulala siganda mufuddeyo ba mikwano naye omutima ngujja wange ate muwadde omuntu omulala yonna nsonga omwami wange nga bwe yanzikiriza okugaba n'akatono ke tulina mu maka nga bwe yanzikiriza abaana sibagaba Madam Rosette ekyo kibeegambiddeko omutima mulungi obawa n'ensonga lwaki si mu mutima mubi abaana bano sibagaba ate oyo tomulaba atandise n'okusimayiringako abaana bano njagala bafiiringe nti
naffe tuyina abatwagala era bonna abo babadde beewaddeyo gamba nti tubawa abaana bano mbeeyanza bamaama bamikwano mbeeyanza era mbeebaza naye nsaba mu mutima mulungi mukkirize abaana bano nsigale nabo munyambe mutuwagire actually mwena bakwatiddwako nga mwakwatiddwako nti nno bano abaana oba batwale oba okole ki kati oba ngaolira kituufu nti okwatiddwako nga kyakutteko nze nange mbadde nteesa nti mwalizze ne muwagira ku mukyalo ono ku bino ebintu nasobola okuba nga abaana bano bakola ki abalabire ekimungi kya byonna bali mikono gya ssengaabwe era naye yakkiriza okubeera n'abaana bano kati wali badde ng'ogamba nti kale kanize mu ngeri y'okusapootinga nyina mama wange Uganda bweba nga nze sibyetaaze nogamba omanyise nga w'abaana nti mama wange muweyo kapakegi ka $5,000 muweyo kapakegi ka $10,000 muweyo kapakegi ka 15 kiza ku musisi gwe muweyo kapakegi ka $20,000 okitegeera kuva ku $5,000 5 10 okudda waggulu ogambe kati nno ekiriwo nti nze gajagala bagazi kusapootinga naye ofule kapakegi kyesinga abana kapakegi kakugulidde keyiweemu kaako nakasente kaako okitegeera nakugamba alhamdulillah era buli muntu anajja kino nkisaba nga nsaba Katonda buli muntu anajja nabakupakegi gyakutwalako babe Mukama naye amugabirire n'abaana be n'abazzukulu walibanga nga taliiwo nga yazaalwa kubanga ne muno mwenyinyini mu products zajja okuba nga akwata bulungi nnyo ng'ayongeramu muneeno nga kisinzira kiba kibulamu ng'agenda ng'akola ki ng'ayongeramu box bamugira balimu products endala so n'olw'ensonga eyo mbasaba busabi baabe mumusapootinge era nze sirina buzibu n'obeera ng'ofunye ennamba yange n'ojja n'oŋŋamba Madam Rosette nzijala kuwagira ku mukyala ku lw'abaana ndayina nga ntya kati nagenda kuwa ennamba ye mwogere eddoboozi lye nga muliwulira era mujja kulya kubanga abantu abamu oli akosa obukujju nagamba nze kantunde ebyange kankole bwenti so nja kuwa ennamba eyiye yennyini eddoboozi oliwulire noona bwegade ka video call ojja kumulaba nti yeye omuguleko ebintu omuwa akasente abeere ng'asobola okukola ki okulabirira abaana kati abaana bali mu mbeera ki omulenzi yaali wanga simulaba Madam Rosette okuva lwe twakomawo nga bw'omanyi embeera omwana engeri gye bamugaliranga ennyo mu kisenge ne bw'ogulawo obuguzi yeekanga okubawo emmere nga kizibu emmere emulumya olubuto kati simanyi emmere emulumya olubuto mulwadde okuva lwe twajja yaddukana mukaawo naye nga addukana n'olusaayisaayi kirabika oba zinaaba alusa era abaŋŋambye mugulireko ku sapeni eriko omuliro ndoza ya alusa kati gye muwa gyali ewaka yeebaseeko kuba ewaka kumpi ne wano we tukolera namuleseeyo nga yeebase ngira bwe ngenda bwe mukyekingako eswala then ono ye kati natandise embeera naye wano ku mulimo naye omulimu gwange guno nga bwogula Madam Rosette gukyabulamu mingi nnyo okusobola okuba nti gutuwa okubeerawo n'abaana akati famire ennene omwami yampangiddeko wanali tukolera ku makubo omwami ono wasootuka ekisa nalaba nga obuvunaanyizibwa bungi nakugamba abaana bano bakola ki obassa nga togenda kumunenya eno Kampala mmere yakugula olina woolima emmere sirina oba olina oluzzi lwokimamu amazzi sirina buli kimu tukigula buli kimu kyakugula Madam Rosette n'olwensonga eyo olina okukola ennyo omusajja olukukasira kukoowa kwetamwa tujja kukola Madam Rosette abadde n'akanake kamu okitegeera kaako nti akanake kamu kye sukaali mubadde munywerako omwezi kati mufuusa abantu bameka omu 2 ate no Madam Rosette kankusala ekirimi tuli bangi nnyo kati Igwe omwami Jowa nakali akalenzi n'ono bantu 5 nti abadde banywa sukaali tetukyali 5 Madam Rosette tetukyali 5 twaweze 6 kali akasege ate nti mwanyina nze namututte ye wanfunidde bamututte bamujjanjaba ddengulu naye njagala agenda okudda engulu ng'omukyalo oli eyeeyita ow'amaanyi ng'ali munda olwo olubuto lwe lwandaga bajja kumunoonyeza bwe bamuteeka ng'ajyawo n'olubuto lwe mukomera azalireyo akaana bafune bwe bakateeka kati ono omumbejja we nagenza okulaba ng'ate asigala yekka mu nju
Madam Rosette nze omutima gwange muzadde. Nze omutima gwange muzadde. Omwana yeeyisanga bwe yeeyisa empisa ze ziri bwe zityo nga bwe mwaziraba n'ate nze kyabadde tekinkakatako okumuleka waka. Kuba ffe twajjewo maama we. Ffe twajjewo maama we. Kati nakakutte nenkaleeta nga kakuteeka namunoonye waliwo nabadde nkwebuulizaako tubakaddeyo nakasanzeewo awo kabeera mu kuyomba kabeera mu kubavuma tekakyuka newaka wano wamulesera avuma nkutidde yatuuse eno n'alyoka Madam Rosette kadde kammanyira nze nakakubye sikakuba nti kubanga nabo babadde batulugunya abaffe wabula nze nkakubanga agunjula omwana w'omuntu nkakubanga agunjula omwana w'omuntu nakakubye Madam Rosette bannange nakakubye Madam Rosette naye kenjeera kamanyire wakandoza kadde kakeera kuzunga buzunzi tolaba nti wano wetuli ka restaurant naye oloza kazagani nti obona akuta kamunyunguze tekasobola naye ngenda kakuteera mu layini kana agenda okufuna abakatwala kuba nze simanyi bikakwatako era abali eyo abatulaba bwabaayo amanyi maama wakanaakaana famire ya maama we oba famire ya maama we akaana kabwe bakanone bakatwali empisa kalinambi omwana wange akomawo ewaka gakuba nti ekino giyadde yabitegedde buli kimu era akamanyi ye alaba kalaba musajja mukakamu nnyo yoze musajja mukakamu buli kimu alaba kiraba kati alaba yejoze kati buli kimu alaba kiraba alaba kalabe kuba buli kimu yadde amaze kitegeera tekabuuza tabuuza atwagaza ki talina kyatwagaza wabula ne bwaba alina kyayagala alagiranga bwe yalagiranga eri namugambye gwe wano si wa nnyoko watugamba eri wali wa nnyoko wano wange wano wange tolinaawo tteeka nze nakabinenye nga si mu mutima mubi Madam Rosette gali amaanyi gaali gakoleeri nga waliwo nnyina era kati kaasirise okwengerako enjera tekakyammanyira alla tekakyammanyira Madam Rosette namukubye ngenda kusaba ekintu kimu nze nange wendi ndi muzadde anyway ekituufu kiri nti wadde tunyiiga naye tubeerako nekkomo nze omuntu gwa sisonyiwa ye muntu omukulu ate nga nebyokoze obiraba omukazi wadde ali lubuto nze siri willing kusonyiwa nga nze omuntu kino nkugambe sanga wabaana kakkanya kolaba oti nedda naye kafeesinga consequences yabyereetera kati ono omwana ekituufu kiri nti wadde yatuyisa bubi naye nagenda muli neebuuza mu mutima ono omwana agenda sigala atya ali mu mbeera ki ali kati zo wangubirako simunoga wakajayo kajjeeyo nga simanyi tate wamaze okakola ki niyezo kujanga sisuubira kuwakajjeeyo omwana oyo Beniti oba Benita zaakako kyonna kyekiri yes alina empisa embi ezisembayo naye tugenda kumusaasiramu katono nnyo olw'ensonga nti maama we yakola ki maama we yakimusigamu waka waliwo sino endogoyi ye n'amulaga mbuno kati omwana jukira bakuziza mukuze ndisinga nyina tiyamuteekamu eyo mbeera namukuzamu eyo embeera tiyandibadde bwati katujja musaasiramu katono nnyo akaama okuba nti yakola ki naye nze nkusaba ekyo kimu bagamba mbuno akakyama amamera muno okagula tobakankwatemu Beniti ongoyeera omwana oyo kubanga nze mu bulamu bwensi bwesagala mwana alina mpisa mbi nze kino mbabulya sigamba muno balwakuba nti omwana si wange oba sigamba muno oba nsonga muno oba ki naye omwana yenna nga alina empisa embi nga yeeyisa bubi fasi oba olwebuuzeemu omuntu oyo oba omwana oyo agenda kuwangaalira wa tewali muntu ayagala muntu wampisa mbi okutegeera taliiyo mwabakuza abaana bamwe mu mbeera embi muba basimira ntaano tena wagenda kujja teriyo omuntu ayagala mwana wampisa mbi atalina mpisa atayagala kukola atali muntu mulamu gwe niwobeera gwe ng'oli eyo okuza mwana we bubi nga woolabye naye gwe teweegomba kulaba mwana nga alinamu empisa omwana nga mukozi omwana nga yeeyisa bulungi tokyegomba
Bashite mukuza bana agenda okujjoka no n'abeewa. Ng'okangololedde. Bana nyina okujjoka kyalirako tulabe kwekaddamu. Bana agenda okujjoka no n'abeewa. Bula nga yalanzije ndabe ku Benit. Ajja kufuuka omuntu. Kuba ye maama we mwagala abeereyo. Sina budde bwe wadonna kunoolu. Sina budde bwe. Tuwakote katika tugendeyo kuba katijjukira Sina budde bwe. Njagala abeereyo. Njagala abeereyo bamukooti nga tuyingira kooti. Tubasuka wali nnaku nnya. Bamutereka ennaku nnya. Bwena kujja bwezi wera nga temugenzeeyo nga bamuta ng'afuluma. Ati tulina okuddayo nga nakujja tezinakola ki? Lesa zukasuka abeereyo kaduuko tezinayitawo. Abeereyo. Tugende. Mukasa muwaka ongereyo tugende mu kooti. Akawunga muwa. Buli kimu gye anti nvunanyizibwa okamutwalira. Nkamutwalira. Akalye. Kaliko n'ebijanjaalo. Bana abaana. Nga kibisiike. Ettooke ly'aba sinna bisiika wano neetoolako ebiri. Ate yakkakana abyeri munnange Madam Rosette kyalo li yatumanyiira baba kyalo li yatumanyiira oli mutuufu mbitoolako nga sinna bisiika mbiteekamu munnyo yadde akatungulu akawunga nkatoolako nga sikazeeko yagala buli mbeera n'okagoyagoya kati kanaba kujja bulungi n'okasenako n'okasa wali ebijanjaalo tuteekamu katuntu tuteekamuwadde munnyo n'obisa n'obiteeka wali eri omuntu akola obubi yeetaaga kusasulwa bubi kino ze mbabulya sirina mutima mubi naye okolako omutima omubi oba okola ku bantu omutima omubi oba okola ku muntu omutima omubi nange mbaja laba gukukoleko sigulina omubi naye ogunkolako ate nja gukolako n'okusinga gweogunkozeeko kati tanyuma nakuteekeramu wadde kannyo mu bijanjalo era okuva olwaleero nze nsabye biseneeko nga temulimu kaki yadde otunnyo akatungulu kooteekamu ka bwereere katungulu mbadde nsenamu ne muteramu omunnyo kati n'omunnyo guleke bamaama oba bataata bali kukundaba mutima mubi gwensusiza oba kinjogera kyekituufu amuteremu otunnyo oba tateekamu genda mu comment section ogambe kyateekemu otunnyo oba tateekamu nze nteesa ngamba n'akawunga takajiisa bulungi kabe nga yakayisamu bw'ati asana akole ki ati katifidi ebijanjalo nga byakajja bukyalimu n'akantu tuwe kati tebiyidde bulungi abikeko amutwalire abiryeko abiwulire nga bw'abadde abyagaliza abaana b'omuntu ate nno muneeka nkuwulire ne baganda bange abamu kati baavuddeyo mbu bulijjo baadde bati omukazi oyo mbu omukazi yabalemerera mbu omukazi gw'otuuka waka n'akuzimula buziimuuzi baŋŋambye bannange oli mukazi balinga polisi baŋŋambye oli mukazi polisi ejja kusawo esembayo baŋŋambye banemala gwe twakwewunyiza si polisi za Uganda sizaawa polisi zijja kusawo esembayo omukazi namweŋŋanzi oyo bannange ne baganda bange ne bata kati bwe njagala ne bulaza wange atye nga zze engulu bwe njagala ati nga zze engulu byonna agenda kubanga yajja kudda engulu ajja kumutuuze tumulage gundi yonna buli kimu kiri byonna jjajjiraba alabe bwe yanazanga omukyala ebigere byonna ajja kubiraba atuuka atye kuba nenikatekokubanga yazooza alaba ebintu byo mu Nigeria ngamba yasimiza nnyo nga sisuya nti gye biri kumbe teri muntu azannya kiruka takirabangako nkubulye Madam Rosette twogedde nnyo kutuukangako tosobola kukkiriza nti gye twogedde nnyo mwana waffe nakwogeraku wadde akagambo munnange naye ng'oli otya ni bulungi Rosette sansa okulaba abaana baakuzibwa balina ku mpisa nze ng'onaakola nga nfunira omusajja natwambala gomesi nga nemwanyinange yeewuunya ng'abakuba equalizer bannange banebale nga tucacyanca gwe kake kadde engulu wano bagenda kukalaba bajja kutya bagenda kutya bannange yokane Madam Rosette bagenda kutya kagenda vaamu omuntu baba n'emikisa gitalina kagenda vaamu omuntu bagenda kutya talina nanti gyasobola kweyongera olw'engeri gy'aba yeeyisaamu kitegeera tuli ofuna ka breakfast ajja kubeerako biki lyaye ku ttooke ka breakfast tunyako n'ekyayi mata
Olumu porridge. Sibipya. Bipya munnaye era Madam Rosette. Mukalya. Kalira ddala munnaye. Tulya byonna luli tulya kimu. Nga wetulya nga na kibi bujanjalo bwe bitone munnaye. Era kanti n'omutima. Bannaye kankubulire njagala ngezzeeko nkole buli ekisoboka. Senga tweyanziza nnyo byonna batutaasa bannange twebadda twali mu nnaku eri yennyini nga taata waffe yali tatuyisa bulungi era tweyanziza nnyo byonna era twasiima nnyo era tuli basanyufu tulya nga tetwagaladde n'okuddayo eri newe kirowoozaako bulowooza temujja kuddayo ajja kutuuka okufukamira akunoonye ajja kufukamira Madam Rosette. Eddogo bwe namala ofuluka ajja kwewuunya omusajja gwe yajooganga ateeka omuwala banyamaka n'amuteeka mu kasasiro. Abantu abatubeereddewo bannaye bassebo oba bannyabo tweyanziza nnyo nammwe mutubeereddewo era Madam Rosette senga waffe n'abantu mwenna abatulabye abavuddeyo abalumiddwa buyambi tulabyeko era bannaye tusaba senga Mami Rosette ebintu byatuwadde mu muwagire tusobole okwongerako mu bizinensi naffe tweyongere okufuna ku kyokulya kuba bambi atulabidde okuva wetwavaayo era kati enjawulo weeri okuva we yatugjayo era biibino ebintu twetesa mumuwagireko naffe tufune ekyokulya kuba kati nga omanyi senga bambi ne bizinensi naye era kale yeeyiya bweyiiya bwetyo kati omu naatuwagira ne mugulako kuki ku zino packages Mami Rosette gye yatuwadde tuba tujja kufuna abajjaku naye kwongera mu bizinensi ye tube nga tubaawo natweyongera ofuna buli omwami aba tajja kwetamwa. Kati mukakojjaawo mukasengawo nawe abeera mwami tufumba wamu kati mba muyita kati naye amuyita mwami nafunye mujja wange tujja kumalako nze ne mujja wange tujja kumalako siri mwetegefu kuddamu kukaabya mwana ono siri mwetegefu kuddamu kukaabya mwana ne twasinjira ne brother wange kati era bambi nako kale wadde ngero okuva otwajja nga kakyali kalwadde tannamanyira bulungi kagugumuka Madam Rosette ekiro kekanga omukazi abaana yabakolanga kyekiro oba omwana yamukolanga ki agamba bandeke mama n'alogootana ate ng'abeera agamba bandeke okumugalira nga musenge munzikiza kyagala nnyo okutuula wabweru kyayagala nnyo era bwe yalwadde mulekayo waka n'alaba ku TV byonna alabanga ebipya noyinza okulooza nti wabwe TV teriiyo byonna alabanga ebipya Madam Rosette agenda kuwungulukuka nya bonna abakyala gwe baawaza yonna gy'oli mu bitiibwa otuuse okudda gye wava oba kyakateba oba wa abaana tuli mu 5 kumujjanjaba beniti naye kati so tuli mu 5 oba tuli mu 5 ne bana abaana abo tuli mu 5 bakola ki bonna tuli mu 5 yomuze tumusalirawo ono ali mu kkomero ono oyo ye njagala ebbanga lyagenda okumalayo balya mwezi oba lya myezi oba lya mwaka oba ddi kyayisizaamu abaana emyaka n'emyaka akiyitiremu mu bbanga ekyo awulire ng'anyumirwa njagala atuuka awulire ng'anyumirwa ebyo byeyeegayirira mu zino ennaku ze twakatusalayo olunaku lumu ali mu kwegayirira bannange nze nyabo baneemuula
banemula era mubonabona badde nkwatagana naawe nekakati mula wandaze omutima omulala ennyo era mula saasuubira nakusuubira nti oli bwotyo bigambo ayogera bingi munamulaze omutima omulala ennyo okyalekomera oliyingiramu just omanyi bakugamba asikakwafulidda osanga mukama natakola kira kuba kirina tekyewalika naye bakugamba nti ngotuse mu kaduuku lweyo first of all tomanyi obudde bufedde tuba basaba ziri mmeka tomanya kuba tetonye buli kimu omakitegeeza olunaku lwemugiraga olunaku lumu bakugamba nti nolumala okugunjula nyoba agunjuse batagunjuse nedda byakola bikolaki byonna bisasulira ate namanya nti bifuse ku madamu Rosette nyina obigusa namanya nti nyina obigusa nali mugumu oyo noona nali mugumu nali nkimanyi nti kenfunye madamu Rosette biina okugguka banaye n'abakyala gy'oli nkutomeddeko nnyo nyumirwa mukyala gwe nyumirwa mukomera gy'oli bannange ndi musanyufu ojja kulaba maama essanyu yennyina nga tamanyi mbu tumukwata ate babuuzanga mugenda kukola ki mugenda kukolawo ki bannaye mukirabye kye twakolawo okitegedde ntwalina kye tugenda okukolawo maama kyova olaba ne muwala we yakkakkanyeemu omumbejja naakamukubamu omulundi naakamukubamu omulundi ogu nga gwa mugaso naye yakkakkanye kubanga nennyina tamulabawo nennyina tamulabawo ajja kukakkana njagala bagende bannannyini baabo okufuna omwana oyo bannange omwana oyo Beniti kifaananyi tukiteekebwawo mumulabe mujje munone omwana wammwe kubanga ye maama we bijje bibi tagenda kufuluma kati oba mufa mutya oba mufa mutya ate tosobola kwetondera tosobola kwegayirira tulibako ate tetugenda kubeera naye kuba nnyina yamukuzanga bw'ayagala ati ze badde nteesi banga ng'okyalina tubona kujja abamutwala banyeraseko mutegera ku birigi soka muze ku birigi bagende okujja ng'era kale tetukakuba muno kubanga maama waako temututwala bubi bannaye mukubanga maama waako yabonyaabonyanga baffe nedda kiba ekiri yasi empisa zaako ezo ffe tetutayagala nga mmuleka madamu Rosette kubeera we yatandikaako akamanyiro atuma alagira ne mugamba wano ebyo tebiriiwo ate njagala ne ku mulimu kabeerewo nga kakola emirimu nga omusi yakola kuba kati sirina ssente siinaawo mukozi babeerewo ayoze ebintu ekimu kitambule kuba tulina okulya saagala mwami wange saagala mwami wange akoowe atuke kuwa baana bange katulina okuba abakozi naye lwakuba kano kamaama kuko yadde tukola naye bwe tumala okukwatayo njagala kagende kayiga enviiri ekyo sigenda kivaako oli omutaddayo ku ssomero era ne muluwumula no mbadde njagala akokingibwa okuva we yakoma okusoma kuba baali bamukomyamu fittu sijja kumufuula mukozi wange njagala naye akere ku makyakole asiimuule ajje wale nakole alize ebintu asiimuule bayala otemeyo omuti oba mukyote guno guluma obulungi tekwali mu nsonda banda temaye bagatunda naye wepeera nifuni tekwali mu kasonda naye alirabako nti womanyirira wonna twayi omwana naye atumanyira nga banyiga byakaanaako naye maama we mu byonna kyobola nandiwa twayiwa nnyina saamukuba kubanga sinakuba
kwali kulwana kubanga yo mwana yali tegese okulwana nga mwetegefu mama watudde wali ate muzaako ki mwanyina de bwe yajja ekyokuwuliriza yajjayo jjambiya Asa kuna mwana omunerega naye mutulwane muzire kubanga n'omupaka okubiri bagenda kuddiza mu lwane ezo naye n'oyo omwana mazima ddala tekisoboka alese wensonyi wabana babakyo wakakuba izo omukulu tuvaawo naye omwana omuto mudawo mwerege mubulwana sisobola mama we bw'atyo bwe yamukuza atugenda kunziriza atugenda kufaafagana mama we ye yamukuza bw'atyo bwe yamukuza naye agenda kutereera maama tukusuubiza yonna gy'oli ojja kusanga muwala waafuusa omuntu wabula kyengenda okusuubiza maama gy'oli omumbeja otagenda kusoma kubanga sigenda kumuweerera nja kumuwa ekyokulya naye tagenda kusoma unless nga ate bamwe bamunonye ne bamutwala ezo siziina teziriwo kubanga nakana njagala kasoma njagala kana kano kasoma oluwummula ezo siziina teziriwo madamu Rosette simanyi oba abatuwuliriza banaamusondera abatulaba nga banaamusondera nagenda kusomera mwani ayinza okukwata ennusu ye waki tebasaka mu ttooyi ne ziwundirayo naye nze kyesimanyi nakano ngenda kukayisaawo abakyala abatambula n'abaana mu bufumbo abaana mubalage gye mubazaala mubazo n'omwana ende we simanyi maka ga mukulu wange nti oba musanju wabadde ajja nalaba omwana kuba ekituufu kimanyi nti omwana ono si waaba waffe nze simanyi kuba ekituufu kimanyi nti omwana ono si waaba waffe mukyalo oyo yajja naye naye kati tetumanyi beewaabwe oba batulaba bayinza okuba nga batulaba bane mujje munone omwana mwalabye bwe baali bamukuza obubi mujje mumunone mumutwale mu bitiibwa mu mirembe omuzimu mu mirembe mujje mumunone mumutwale mujje mumunone mumutwale mu mirembe nendaba omusaswangule nendaba omusambwa nendaba omuwulenga omufulejja byonna nabiraba mujje mumunone mumutwale mu bitiibwa mumulambike nga bwe mumwagala abeere buli mwana yenna kyabeera muzadde we yakimufuula ate kuki ziririddawa ntetenkanyiza abaana mbaagaliza obulamu obulungi ng'omumbejja bw'ayiseemu okuva lwe yajja mu maka gaabwe obulamu obulungi bwayiseemu mu maka geewaabwe nga ye yabuyitamu kati kekadde ne bano babeeko obulungi kyetunaaba tulina tukirye mu mutima mulungi ate tubategekere ne future kuba baatugamba bano tebalina kufuna future bwali bubizzi tebwasoma naye nga kutandikira awo obulamu era bannange buli kimu ngenda kimaliriza nga nnyongera okwebaza madamu Rosette okusuubiza n'atuukiriza nnyongera okubakoowoola mujje mugule ebintu byaffe bino bannange mujje mugule ebintu byaffe bino nga bwe mubiraba mujje mubigule mutuwagire mutuwagire mujje mutuwagire tusobole okufuna ssente ayitwaliramu kalazi ez'enjawulo mulimu kalazi ezaki ez'enjawulo n'ebirala ebigenderako nayo nayo bimutona kale kalazi ate olulibwa bigenderako nayo nayo bimutona nayo ndaba nayo n'ebirala ebigenderako so n'ebintu ebyalala n'enjawulo n'ebirala bigenderako ate kabugenderako musabasiteekinga Manake temumanyi ssanyiga ennina ne bagamba ey'omuntu wagonja restaurant yasenga waaba enna mwambali osobola okola deriva ne Dubai
akabira basika bana pesa akatoke nakanyegwa ekinyonyi kibisi ekinyonyi kiwale dwa so deliver tusobola Madam Rosette sobolera ddala bulungi nnyo nga tukuweereza ettooke refresh erivudde e Uganda akaliri k'ekinyeebwa ekirimu ekyennyanja olaba bw'olya ku byewabwe nga bifumbe Madam Rosette abantu bange sibalimba balimbulule ate sibaweereza ebibisi osobola obaweereza emmere embisi kimanyi kino singa w'abaana okimanyi buno ewaliyo abantu abaana baba baagala ebintu ebyo kimanyi sobitandika obiweereza nako nekabeka bizinesi wadde connection Madam Rosette tusobolera ddala ogwogusobola lumonde matooke ogwo ngusobolera ddala Madam Rosette ogwo ngusobola kuba byonna lwabutaba na kapito naye byonna mbimanyi obisiika manyi okusika ekyennyanja ekirungi kirungi nnyo tekigenda tukijjako n'eddiba eryo kuba eddiba lye likireetera okwonooneka sikiina eyo tugezaako Madam Rosette tugezaako tutetenkanya nakuma esigiri bulungi nnyo ngwedemu nga gwesezaawo wano mwakajjawo babasemudde nammwe nange ebizibu tebimanyi nnyumba mbi bizibu tebimanyi nnyumba mbi Madam Rosette ye baatumenya wetwali kaakati mu buli mbeera yonna nga tulina kudda mu bizimbe kyova olabeera embeera tinaba kuba nnungi olaba butebe bwa foomu kubanza gye mbadde nkwasa butebe bwa foomu tubadde mu kabaawo naye kati naye baatugobye ku kkubo nga tulina kujja wano eno nga tulina kujja mu bizimbe ye mbadde mu kabaawo kati baatugobye nga tulina kujja mu bizimbe kati twe kujja wano eno wootulaba wetwazze naye olaba tuli mu kizimbe ne tutaddemu bufoomu kubanga yakwetetenkanya ate sente tubadde tetunaba kuzifuna kanade nyino situka n'ebufoomu bwange mu bitiibwa ndi ku kkubo nadde nyina okusituka n'obutebe bwange bwa foomu nenzija nabwo wano eno tujja bafuna mpolampola Mukama ajja tuyamba bajja tuwagira bajja tuwagira mpolampola wano eno wenkolera Madam Rosette wakakundi kana akadatu basobola kajja waako papa yekwese Nga tusiibule maki ogenda okukola package ezo ogula ebox ennene ye Madam Rosette nga bwe ziri ogenda zisiiringa nga zibeere mu ndanga nnyonjo nga bwe ziri zirina buzungu bwonna zisiiringe ofune package ennene ozipangemu zonna okukola ki ozibike bulungi client nze nkubira kunnyonnyole kiki olina okumuwa otya oba nsobola okujja nkwala enjigirako funa package zikaza mirundi 3 kompite za mirundi 4 kompite transport basala okutya kwemu ku bbiri kwenda ku 3 ofuna oda 3 mpita ziye ku arrange sorting na chini kwa defense kale Madam Rosette banaye anziza Madam Rosette nange Madam Rosette tweyanziza banange webale Madam Rosette banange webale kunyambira bwana bwamanyiriza tubadde kufuna kasimayiro banange nekabeera nga kasobola osimayiringako bannaye kali leero tekasobodde kulabako kalwadde keebase nesanyu tekayina sanyu tekayina kabeeraawo naye ekintu kyokubeera nga keekagawe kati ekiro kyo kinsobedde
ebintu obozaawo asobola okubaako byamuwongamu saddaaka ye. Naye gwe kano kankubuuze, tolinayo kiwalirabe kye yali akoze kyonna we mubeereddemu enna nti obanga byaddagala ng'ebyo oba ki? Oziko ng'abadde nga manze nalwako omukazi yatuuza omwana mu ddagala. naye badde nga nga sibiraba naye sinabiraba oba mpoziko ng'abadde abakimanyi balabana bategeera. Abakimanyi bategeera kale ate ono yali mukulu ng'ategeera bulungi buli kimu. Ono yali buli kimu akitegeera. Ono yali buli kimu akitegeera. Akati awo byabakoze ne byatabakoze batulabitegeera. Nebijjaguka mpolampola. Kyali kimu byagutuuka bwe tusimbula mala okubuuzaako. Amanyi na utalo walulimu. Twali mu ntalo bali balisaba ki utalo twalimu. Utalo twali bali basaba ki? Enziggu. Bali basaba utalo. Utalo sinziggu. Bali mu ntalo ki? Sinziggu. Yakwatira omuggo. Ngaalowooza ki? Yali amenye bakagenda kunkuba. Yali alaba kati kagenda kunkuba. Byebikuba bano bakuba amante. Ebigo bibeera waka babeera babitegesa awo waka balunda nte. Bwekana atipa okukwatako n'omwana okagala kabenita kakolaki kankuba kakukuba alina empisa embi kagala maama kagala maama wa tekamwagala n'omwana omuto aba akimanyi baaba kati kaddeyo ewaabwe bakabeere nammwe tokagala kalina empisa ebyo kalina empisa ennungi alina empisa embi n'omwana oto naye akiraba nankize tubasiibule atakumira mpeera nga tumaliriza bambi mujja mwagire omukyala bupakejes bambi mugenda kola sikini ennungi munda awo enfaanana era wonna nga baroseti njala kukuwagira kulwa mukyala oli nzija kujja arranging packages ezo tukuweereze Rosette kulw'abaana abo Rosette kulwa omwana omulenzi kulwa senga Rosette nze tekina buzibu nkyeyiyaako omuntu nga mundaba nze neeyiyayiya so tekiranye kinzijjako ate zino packages oloza zinagwawo mu bbanga era zijja kugawo agenda ebigenda ng'ensigaze ekyange siga nti muwadde kampani yonna mutuwaddeko obutoolezi okitegeera simuwadde kampani yonna mutuwaddeko obutoolezi ate nga n'ekirala simuwadde oba ndi wa mutima mubi kubanga simuwadde bakira batya sikuwadde gundi sikuwadde enkumbi wabula nkuwadde ekyennyanja ne sikuyigiriza kuvuba naye ompadde ekyennyanja ne kasawe n'ennyanja eyo gy'ovubamu ennyanja gyeri ennyanja Rosette nedda ennyanja mmereyo wano ennyanja ezo z'otuwadde ati kati nkuwadde ennyanja nkuwadde ekyennyanja munnyanja eyiyo mu nnyanja mu nnyanja eyiyo nkwamu ebiki ebyennyanja kale banaye mubeere bulungi atakumira mpeera abatukumire mujje muwagire mugule ku bintu mugwe products tulina bedroom products oli mukyala olina bukalu oli mukyala tolina appetite nga gwe basobola kukuba kayondo oli mukyala ani ogwekya mukwano kyaliwo oli mukyala naye nga gamba kasamala okuzaala bwona osigala ng'oli bakita batya oba ng'oli awo bwotyo tulina kataite nawe zezze mpola mpola oli mukyala naye nga towooma sagaabana tewakyalira nsiko tewakyalira nsiko okitegeera eno bizinesi tutuyambako mmwe eno bwe bigasa mmwe tewakyalira nsiko bya sikini erabika bubi kale n'ebirala bingi products z'abaami n'ebirala bingi banage mubeere bulungi atakumira mpeera
abatukumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tulese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwaba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.